إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ku musiraamu omupya nga twalaba tuli ku mutwe, twalaba omutwe omukulu gugamba nti obulamu bwe obupya ng'omaze okuyingira obusiraamu, era twalaba omuntu by'ateekeddwa okukola nga yakasiramuka nga wakayingira mu busiraamu alina kukola atya. Twalaba ebintu bingi oluvannyuma lw'okutoola shahada okkiriza nti tewali asinzibwa mu butuufu okujja ku Allah, n'omuntu okubeera nti akkiriza nti Muhammad mubaka wa Allah, ekintu ekyo wakikkiriza mu mutima gwe n'akyatula n'olulimi lwe, aba asiramuse. Netugamba nti kirungi okuba nti omuntu anaabako neyiwako amazzi n'anaaba, era kirungi okubeera nti omuntu akola tawuba neyeenenya gamba n'ava ku ebyo byonna byabadde akola. Ayinza okuba abadde munywi wa mwenge, abadde mwenzi, abadde alya embizzi n'ebirala, ebyo byonna n'agamba n'abyenenya n'agamba sigenda biddamu. Omuntu aba asiramuse n'aliko ebyo byonna byabadde akola ebikyamu, n'abeera nga atereeza obulamu bwe. Era kirungi omuntu okuba nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala okumuwa ekyengera ky'obusiraamu, kubanga eno ni'ma kyengera era nti Allah yakiyita kyengera mu Qur'an, era yagamba nti wa atmamtu alaykum ni'mati, era mbajjulizza ekyengera kyange eky'obusiraamu, kubanga obusiraamu bujjuvu nabwekito kyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala. Obusiraamu buno omuntu asaanye okuba nti yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okumuwa ekyengera ekyo. Ebyalamu byateekeddwa okukola, ateekeddwa okunywera. Omusiraamu omupya tukugamba nti oteekeddwa okunywera, olina okunywera n'obanga olina okusuubirayo ebigambo ebijja okukumalamu amaanyi. Bisobola nga tebinaba na kuva ku bantu abeewala, bitandika n'abantu bennyini ab'okumpi b'owa ekitiibwa, b'osingira ddala okuwa ekitiibwa, bakadde bo, maama wo, taata wo, aganda bo, abantu abakuli ku lusegere be bayinza okutandika okuba nti baagala okubeera nti bakumalamu amaanyi. Si ekyo kyokka, basobola n'okwagala okubeera nti bakola ebintu ebinene ddala ng'okukugoba mu kika n'ebifaanana, bateekawo embeera ekunyigiriza obeere ng'oleka obusiraamu. Naye tukugamba nti kyengera ky'ofunye ky'amaanyi, tobeera nti obuntu obutonotono ng'obwo bukujja ku mazima gano g'ofunye, wabula nywera wakati mu bukkakkamu n'okubeera nti obannyonnyola mu bulungi, sigala ng'oli munywevu nga togenda kuvaamu mu busiraamu, wabula obannyonnyole mu bulungi, kuba obusiraamu tebukutulawo n'abantu bo. Beera ng'obannyonnyola, obeere nga obalaga obulungi bw'obusiraamu, naye nga tukoze eki nga tobuvuddeemu. Bajja kuba nti bakitegeera insha Allah oluvannyuma lw'akaseera. Ekirala naye banalaba nga naawe oli awo, gamba baba kakutiisatiisaayo katono nga naawe obivuddeho, ekyo tamwe tebajja kukitwala nga kikulu eky'obusiraamu, naye beera ng'onywera balage nti tova mu kifo, okugamba togenda kuva ku busiraamu ate ng'oli mu kkakkamu, ng'oli wa mpisa gye bali, gamba enkolagana yo esigale nga nnungi gye bali, naye nga tovudde ku busiraamu. Netulaba era mu bintu by'omuntu by'alina okukola, ateekeddwa okubeera nti kirungi okubeera nti akoowola banne okubayingiza obusiraamu, abakoowole mu bulungi awatali kukaka, wabula mu kunnyonnyola, annyonnyole abantu be, kutandika ddala ne famire, abannyonnyole bannaye obusiraamu ABCD, ekyo kyayize abeere nga akibayigiriza, kyayizeeko kyabayigiriza, kyatannayiga takiyingirira, naye
kubanga omuntu wasiramuka asoma kati kyosomyeko beera nga okikowoolerako abantu kati ekyokulabirako nti otegedde nti Allah yasanya osinzibwa, Yesu tasinzibwa, Yesu mubaka wa Katonda. Obeere ng'onnyonnyola abantu b'omanyi, abantu bo tandikira ddala n'abantu bo abakuli ku lusegere, abantu b'ennyumba yo, bannaye Allah yasanya osinzibwa, Yesu tebamusinza, Yesu mubaka wa Katonda, paka we batyo mpola mpola. Era mu bintu omuntu byateekeddwa okukola twalaba okubeera nti oluvannyuma lw'okukoowoola abantu be, olwaleero nsaba mukkirize tubeere nga tulaba omutemwa oba omulamwa oba omutwe ogamba nti baituk wa ailatuk, ennyumba yo n'abantu bo, famire yo. Omaze okusiramuka, famire yo tugenda kulaba abaffe weeyisa otya ne famire yo. Tukugamba barakallahu fiik, omusiraamu omupya bw'abanga amaze okuyingira eddiini eno y'obusiraamu, togezaako n'okutula enkolaganayo n'abantu bo. Enkolaganayo n'abantu bo tugikutulawo. Enkolaganayo ne maama wo, enkolaganayo ne taata wo, enkolaganayo ne baganda bo ennungi sigala ng'ogenda nayo. Ate obeere ng'oyongera namu okuba nti weeyisa bulungi nnyo gye bali. Bo badde tobalambula, tetandika beera ng'obalambula nnyo. Kugamba kuba obusiraamu bulagira kukola ki? Kugatta wakati w'abantu. Tebulagira kubeera nti omuntu yeekola ki? Yeeyawula n'ava mu bantu. Nze nasiramuse, tokyayagala kulaba ku taata wo kuba mukafiiri, tokyayagala kulaba maama wo kubanga ali embizzi, tokyayagala kubalabako. Nedda. Kituufu banywa omwenge, bali embizzi era si birungi, naye tobakutulawo, wabula beera nga ati obeera nnyo nabo. Naye nga teweegatta nabo mu kulya embizzi n'omwenge n'okukola ebikyamu n'okusinza emisaalaba n'ebirala. Nedda. Tobeera nga weetaba nabo mu mbeera ezo ezitakkirizibwa, wabula beera nga obeera nabo mu kubeera nti obakoowoola. Wekaba kasimu bakubireko, kuba kukyala genda okyale, balage empisa ennungi, batwalire ebirabo, batwalire emmere, batwalire ebintu ebirungi, weeyise bulungi gye bali. Enkolaganayo nabo beera nti omanya nti ogamba ofube olabe nti enkolagana nnungi wakati wo ne maama wo, wakati wo ne taata wo, wakati wo ne baganda bo, wakati wo n'abantu bo eby'emikwano. Wadde si basiraamu oba basiraamu, bonna bonna beera nga enkolaganayo nga weeri nga nnungi, era obalage empisa ennungi, kuba obusiraamu bulagira mpisa nnungi. Omubaka yatugamba nti umirtu liutammima makarima al akhlaq, natumibwa nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam okubeera nti nzijuza empisa ennungi. Nabwekityo obeera nga obeera n'abazadde bo n'abantu bo, abantu b'ennyumba yo, ng'obeera nabo nga tobeekutulako, tobasosola, naye ate wakati gw'okubeera nti obeera nabo n'obutabasosola n'okuba nti oseka nabo, onyumya nabo, oyogera nabo mu bulungi, naye ng'ate teweerabira kubeera nti obakoowoola mu nkoowoola ennungi, naye ate nga teweetaba mu bintu ebinyiiza Allah nabo. Bwe baba bakola ebintu ebikyamu tobeetabaamu, ogamba nze ndi musiraamu, obusiraamu tebunzikiriza kikola ekyo, oba nnyonnyola mu bulungi naye nga tokoze ate ekyo kibakola ekikyamu, naye nga tobalekerera, wabula beera nga osigala obeera nabo ebbanga ly'omala nti teweegatta nabo mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Saba mukkirize tubeere nga tukoma wano, naye ng'omutwe gwaffe gubadde gugamba enkolaganayo n'amaka go n'abantu b'ennyumba yo ng'omaze okusiramuka, naye ne tulaba nti enkolagana esigalawo nga nnungi era nga terina buzibu, kugamba ng'oyogera nabo mu bulungi naye nga tuweetaba nabo mu kubeera nti mukola ebintu ebikontana n'obusiraamu. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.